Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniriza ku Mabirizi Herbal Product. Mwebale kutwagala, mwebale kutufollowinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kututanira nnyo. N'olwaleero nno tubaleteddeyo product empya nga ke Suukali. Suukali ono mulungi nnyo era nga alina emigaso mingi nnyo gye ngenda okubeera nga mbamenyera wammanga awo. Ekisooka, Suukali ono azzaamu amaanyi. Gwe wenna ng'obeerawo obulira obunafunafu obutatadde, obeerawo nga teweeyagala, embeera zo zikyukakyuka, wokanywako okomawo mu mbeera zo n'oddamu ng'ate mwanattu ne weeyagala bulungi nnyo. Suukali ono akolera abaami abo bonna abanafunafu mu nsonga zaffe ziri, akolerako ddala. Bw'okanywako amaanyi gaffe gali gakomawo, n'obeera nga weeyagala, n'obeera nga buli kimu kiri bunaala. Suukali ono akola ka skin. Gwe naye n'omukyala ali eyo skin eri rough, skin yo togitegeera teyeeyagala ekyukakyuka, osobola okubeera nga okozesa ka Suukali kano n'onywako, n'obeera ng'ate skin yo ogitereeza bulungi. Ababeerawo owulira ng'olusujjasujja buli kaseera oli munafunafu, teweetegeera, ssebo eno energy booster ekuzzaamu amaanyi. Bannaaye gwe naye ng'oli eyo naddala mu mbeera ezo ez'obunafunafu, kano ka Suukali kakukolera nnyo 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 nnyini ddala. Gwe wenna ali eyo nga wandyekeetaaze, nsigadde nze Zaitun, era nga abakeetaaze kano okuba ku nnamba yaffe 0704 73 71 14 0704 73 71 14. Mubeere bulungi, mweraba.